wana nono ebinyanyanya tonambe ono yoyo yenyinyini gwe mumanyi Mary Nambwayo Haji Kamoga naye wali kubali waliwo Haji Keti nga bwe mumanyi. Lunaku olwaleero alubadde lunaku olusobola okuleeta akafaananyi koolaba ku screen ak'okuzzaayo emabega Ssuuna Ben lwe yaliko ne Nambwayo nga bali mu ssanyu eritokomoka oba eritagambika. N'olunaku olwaleero byonna ebibadde bibalwanya tugambiddwa nti nno ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde. Kati nga mwana mulenzi oba omukulu amanyiddwa nga Josephat Seeguya akakasa nti olutalo lwa Mary Nambwayo ne Ssuuna Ben luwedde, mwana mulenzi Ssuuna Ben waweereddwa akakiso gena maaso n'okuba ng'ayogera agamba nti olunaku luno lwa byafaayo. Osanga naye nga Ssuuna Ben azze alulindirira nga mbaga, era Ssuuna Ben agamba nti ekituufu amafumu gabadde gayitingana wakati we ne Mary Nambwayo nga tebasuubira nti n'okutuulako awamu nate ekiriddamu. Ssuuna Ben mukama gyange mbebaza olunaku lwa byafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika. Bibadde ebigambo by'amaanyi, mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde. Haji ng'aliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi, n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo, n'oli naye n'adda eri buli omu nga jakoolera Mukama. Wakati nga byonna bigenda maaso n'okuba nga biba, ekibuuzo ekibaddewo kibadde kimu. Ssuuna Ben ekibadde kikuyombye ebbanga lyonna kibadde kyapa. Ssuuna Ben ekyapa okifunye? Ssuuna Ben osuubiziddwa ekyapa? Oba mwana mulenzi Ssuuna Ben ng'akaseko n'akamwenyu kamujjudde ku matama agamba nti ekyapa mumanya gange aga Ssuuna Ben. Mu bufunze twebaza Haji Keti azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga mu magineti ffenna entwegatta, ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero. Soka zino ziwedde bulungi nnyo. Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi, kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Ssuuna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge. Wakati nga mwana mulenzi Ssuuna Ben asagambiza an'okujaganyanga akimezezza okwenjala ng'essanyu limuli bubi nti we siiko zaffe zaalinaawuuta, mwana muwala Mary Nambwayo abadde ajjudde ensonyi mu maaso era ng'atunudde wansi ku ssimu. Mary Nambwayo tumusabye ayogereko gye tuli, wabula mwana muwala nga tammuka. Nambwayo gwe ki essanyu ndaba likuli bubi ki? Ebya Nambwayo katusooke tubiteeke ebbali atugende ku nsonga semasonga n'omukulu abadde agenda maaso olw'okuba nti atunuulirwa ebbanga lyonna. That is none other than Haji Kamoga. Ebbanga lyonna Haji Kamoga abadde ayogerwako nnyo. Olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti mu kisiibo kino ensonga zino wakati nga Haji Kamoga amaze okukakasa nti ensonga ddala ensolo ku kizigo kweri buli kimu kiteredde Ssuuna Ben Nambwayo kati bateetera buteetezi. Tubadde tulina okuddamu ne tuddako emabega. Ssuuna Ben ng'avumye mwana muwala Kayirungu luno lunyaala n'ebiringa ebyo. Kano abantu baagala nnyo okukamanya mukulu sembe zeno kamera mulabe bulungi omukulu kano kabagambe wamma Kayiringu wali ogamba Nambwayo nze wali ogamba yeke kachi ugambe kinze Seeguya ekigambo ekirakyali ki ntono lukanyala tuti akyali mu luyimba lwa Gerald Kiweewa naye nja kubira Kiweewa mubuuze wali otegeeza ki gwe bakuyita Akayirungu walowooza nga bomu kyalinga bomu era nga bweweebuuza. Ekituufu ebivumo ebibadde biweerezebwa mwana muwala Anna Maria Nambwayo n'ebibadde bimuyisanga bubi. Wabula olunaku lwejjo nakola story nga njogera ku DNA test ey'omwana wakati wa Ssuuna Ben ne Mary Nambwayo. Ekyo nakyo tuvuddewo nga tukitegedde. Omwana wa Ssuuna Ben omwana wo wuliriza. Ensonga y'omwana yo eyetya mama yagala omwana wa
Taata mwana wo Gambi agaba omwana bakitubuuzizza mwana wo wadde omusolo esooka katugende n'ekigambo kale bwe tutyo bwe tulabise olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 5 omwaka 2025 omwezi ogwa Maachi lujja kuba lunaku olunajjukirwa eri abaana wamu n'abazzukulu abanaava mu Ssuuna Ben ne Mary Nambwayo nti taata ne maama beetigomya okumala emyezi egiwerera ddala. Taata n'atandika n'okuba nga akaaba n'ayaziirana n'olunaku taata lwe yafiirwa jjajja, tutegeeza lwe yafiirwa maama we. Taata yayimirira mu maaso ewaali keesi n'akuba omulanga wabula ng'ayaayaana lwa mukyala maama w'abaana abo abali babazzeewo n'abazzukulu ng'agamba nti yali akijjanyiza taata paka okumukomyayo. Olunaku olwaleero tetumanyi nteeseganya zimaze ebbanga ki mukwano gwange wabula zo zirabika zibadde underground. Omu ku bakulu abaweereddwa credit ey'amaanyi okulaba nga Ssuuna Ben ne Nambwayo bakwatagana, ebibaddewo byonna ne biba nga biyimiriziddwa ne bakola ky'oyinza okuyita ceasefire. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Haji Ketty Kavuma, abali mu music industry Haji Ketty Kavuma mumumanyi bulungi nnyo. Haji oyo alabika yeyasitudde oba yeyesitudde n'agenda n'ayogerako ne Haji munne oyo twogera ku Haji Kamoga. Bwe bamaze okuba nga boogerezeganyaamu ne bakoona ku mwana mulenzi Josephat Seguya, engeri gye kiri nti akola wali ku New Vision ate ne bana ababiri bakozi ku New Vision. Mary Nambwayo akola ku New Vision, Ssuuna Ben akola ku New Vision. In fact bano okwekwana beekwanira ku mulimu, obadde okamanyako. Waliwo show ey'okumakya eyo Ssuuna Ben gye yakolanga nga Mary Nambwayo ajja mu sheyo n'akolamu olugambo, era Mary Nambwayo atera okweyita maama lugambo. So Ssuuna Ben wamu ne Mary Nambwayo Josephat Seguya yabadde ayina okubanga abayita n'abannyonnyola n'abagamba nti kati mumanyi ekiddako kyakuba nti nno bannaaye tugusale. Haji n'ayogera nabo, Bahaji ababiri Haji Ketty wamu ne Haji Kamoga, okakkananga ababiri bano batuuse ku nzikiriziganya. Details z'ebinaava ku nzikiriziganya oba ezivudde mu nzikiriziganya eno okutuuka ne Ssuuna Ben okubanga afuna ekyapa, Josephat Seguya is yet to give us an exclusive from the both of the parties, that is Ssuuna Ben ne Mary Nambwayo. So exclusive we tujja kugifuna wa Ssuuna Ben wa Josephat Seguya yakeesigaliza, wabula naffe tukajjeeko kopi mbuufu ofaananako bwe butyo. Ensisinkano eno olumaze ogenda maaso n'okuba nti eba netugamba lwaki tetujja netugenda maaso okubanga tunyonyola abantu biki ebigenze maaso n'okubanga bituukawo. Ojja kujjukira nti obukadde 9 bwe bubadde bulindiddwa Ssuuna Ben okubanga akwata abuliyirire Haji Kamoga, oluvannyuma lw'okubanga Haji Kamoga agamba nti Ssuuna Ben yamukolako malis n'okuba nti erinnya lye yagenda maaso okubanga alyonoona naddala erinnya erya business. Wabula tutegeddeko nti olunaku olwaleero oluvannyuma lw'enzikiriziganya ebaddewo, ekipapula kya intention to sue na byonna ebyabadde bikiteereddwamu, Ssuuna Ben agenda maaso okubanga yejjeerezeddwa enteekateeka efaananako bwetyo. Mwana mulenzi Ssuuna Ben can walk a very peaceful walk, ng'akimanyi bulungi nti ekyapa kiri mu mannya ge. Kati Nambwayo bamukoze ali batya okuva ku kyapa? Ebyo byonna bibuuzo ebikyebuuzibwa. Agape Christian School somero lisangibwa Bwamaakuli e Katebo. Bagamba nti omwana kuviira ddala kindergarten paka P7 babeera naye ne bamugunjula mu ngunjula entuufu n'afuna okusoma okusaanidde. Abaseddeyo omusunsuzi eddoboozi lyange agaliwo omukutu kwe tuli tuleeta information nga bwe tetugattamu bifutafuta ya Dr. Lam. Nabasi okuba nti olaikinga vidiyo eno mukwalo gwange.
thank you, webale nnyo nyini ddala, thank you so much.